eddwa omukulembeze w'eggwanga erya America Donald Trump ng'agamba nti emisolo gino gigenda kuyambako okusobola okubeera nti girinnyisa ebyenfuna by'eggwanga erya America n'okwongera okutereeza ekonome y'eggwanga eyali yayonoonebwa obukulembeze obwaggwa obw'emabega. Olunaku olw'eggulo ku Lwokusatu, executive order yateereddwako omukono omukulembeze w'eggwanga erya America Donald Trump nga agamba ebyenfuna bya America ayagalabiddemu biterere bulungi ddala nga ssente azisuubira mu mawanga ag'enjawulo agaleeta ebyamaguzi mu America. Era ng'agamba kino kigenda kumuyamba nnyo okutereeza kyayita trading imbalances. Ng'agamba nti minzaani ebadde tebalansinga naddala ku by'obusuubuzi kw'ossa n'okwongera okutaasa ebyenfuna by'eggwanga erya America n'emirimu gy'eggwanga erya America n'ebyamaguzi ebikolebwa mu ggwanga erya America. Kitegeeza nti emisolo gino gy'ataddewo Donald Trump gigenda kubeera nti gigobaganya ebyamaguzi eby'amawanga ag'enjawulo. Kati amawanga gatidde bagamba ekonome bayinza okukola ebyamaguzi naye abamu ne bamaliriza nga tebabifunamu naddala eggwanga erya China batiddemu ku tarifu zino ezireeteddwa empya okuva ewa Donald Trump. Era amawanga agamu waakiri gakubiddwa ebitundu 5 n'okudda waggulu, abamu ebitundu 4, abamu ebitundu 3 ebyongeddwamu ku ssente ezisoloozebwa ku byamaguzi ebiyingira eyo. Tarifu zino amawanga gazikozesa okusobola okutereeza ebyenfuna, ekyo kye kisooka. Kyakubiri, okwagala okubuutikira eggwanga eddala oba okubonereza. Tarifu ezo eggwanga lisobola okugireeta nga bagireesenga kibonerezo eri eggwanga eddala. Ne batakugamba nti toleeta byamaguzi, bati ne babiteekako omusolo nga mungi ebiyingira ewaabwe. Kati Donald Trump kino agamba akikoze kutereeza ekonome ya ggwanga eryo. Donald Trump nga tannavaayo kwogerako eri bannansi b'eggwanga erya America, waliwo omukungu okuva mu White House eyavaayo n'ategeeza ba reporter ab'amawulire. In fact yabagambye nti tarifu zino zigenda kubeera nti ziyambako ku byanfuna bya America, tewali nsonga ndala yonna. Era rate eyaseetingiddwa ey'ebitundu 10 ku buli 100 ebyayongeddwa ku mawanga gano gengenda okuwa wansi nga nago gatidde. Kuliko eggwanga erya Bungereza, Brazil, Singapore, Australia, New Zealand, Turkey, Colombia, Argentina, El Salvador, United Arab Emirates kw'ossa n'eggwanga erya Saudi Arabia. Babongeddemu ebitundu 10 ku buli 100 ku misolo egy'ebyamaguzi ebibadde biva mawanga ago okujja mu ggwanga erya America. Era bisuubirwa okutandika okukola ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno ogwokuna gwe tulimu. Buli ggwanga lyonna erinaatwala ebyamaguzi mu America basuubire emisolo egibongeddwako okutandika okubeera nti bajja kugisasula. Leero ennaku z'omwezi ziri 3 mwezi gwa 4 2025. Donald Trump ebbanga ettono lyamaze mu bukulembeze tannaweza na mwaka mulamba, naye ebintu bitandikiddewo okukyuka okwetoolola ensi yonna. Ekonome ey'ensi yonna kw'ossa n'ebyobufuzi eby'ensi yonna bingi bikyuse nnyo. Jjukira bwe yajja n'agamba kati ngenda kugoba abagwira bonna bali mu ggwanga erya America nga tebalina mpapula, bonna basooke badde ewaabwe. Ekyo ensi n'esooka ekigumira. Bangi batandika empapula okukolebwako okulaba nti bavaayo mu ggwanga erya America abatalina mpapula ntuufu zibakkiriza kubeera mu America. Abaali bagenda okunoonya akawogo nava Uganda ngende mu America, buli omu ayagala genda nti mu America. Era bw'owulira nti gundi yagenze mu America kukola n'osanyuka nnyo n'ogamba oyo ye yakikubye yakimaze. Kumba obulamu obuli eri mu America gy'ali ali kuyiriba, adduka dde n'adda eri emirimu teginnatereera. Kiki? Talina mpapula. Kati abo Donald Trump be yatandikirako n'agamba abo bagenda kusooka bo batuviire, abo tugenda kusooka tubafulumye then tutereeze ebiddako. Kati ekizzeeko ze zino ze bayita tariffs oba emisolo egiteereddwa ku byamaguzi ebiyingira America oba imports. Kakati bagamba nti companies ez'enjawulo ezireeta ebyamaguzi nga biva ebweru w'eggwanga erya America
be balina okusasula emisolo gino ku gavumenti y'eggwanga erya America. Nti tugeze mbadde Uganda tutwala ki mu America? Nasifu mbeera wano ku kido tutwala ki mu America? Simanyi ki ojja kujja wano ku muzindalo kyogere. Kakati ebyamaguzi ebyo nga bwe biyingira America, kampuni ebitutte erina okusasula omusolo ogwo gwonna eri gavumenti ya America esobole okuyingiza ensimbi. Naye nga bagamba nti kiyinza okumaliriza ng'ebyamaguzi ebiva mu mawanga amalala mu America ate bifuuse bya bbeeyi nnyo. Bannansi ba America okubeera nti babikozesa, kati omusolo ogwo guyinza okumaliza nga gugenze eri ku ba final consumers. Batuuka ekiseera nga bannansi b'eggwanga erya America tebagula byamaguzi biva mu mawanga malala nga bya bbeeyi okusinga ebikolebwa mu America wennyini. Oye Donald Trump. Nkugambye nti amawanga agabonerezeddwa ku tariffs zino: United Kingdom, Singapore, Brazil, Australia, New Zealand, Turkey, Colombia, Argentina, El Salvador, United Arab Emirates, kw'ossa n'eggwanga erya Saudi Arabia. Kaakati era White House evuddeyo n'egamba nti egenda kubeera nti eteekawo era emisolo egy'enjawulo ku mawanga agawerako tariffs zino ziyinza okugenda maaso n'okubeera nti zirinnya okusinziira ku byamaguzi eggwanga bye baleeta. Kati babadde basinga okusindikayo ebyamaguzi ebingi nga kigambibwa bye babadde basudde ekonome y'eggwanga erya America bo bafuna sente nnyingi ne bazza ewaabwe. America nemaliriza nga tefunamu okuva ng'ennaku z'omwezi 9 April 2025 custom tariffs zigenda kubeera nti munnange zitandika okusinziira ku Donald Trump ne ba official be bagamba nti amawanga agagenda okubeera nti munnange gakyajingibwa essente empitirivu ddala osanganga nabo basolooza emisolo mingi oba tariffs nnyingi ku byamaguzi ebiva mu ggwanga erya America. Kosa n'abo abatajja musolo mungi ku ggwanga erya America oba ebyamaguzi ebiva mu ggwanga erya America. Kaakati bano ab'enjawulo aba undermining oba abalinga abakakkanya American economic goals nga America ebadde efuna ebyamaguzi okuva ewaabwe nga nabo balina bye bafuna okuva mu America nabo bafunye ebyabwe. European Union babongeddeko ebitundu 2 ku buli 100 ku misolo. China ebitundu 54 ku buli 100. China yasinze okubeera nti munnanga akubwa tariffs ennene nga kuliko n'ezaasookera ddala zabadde yeewala 54% zibamwongeddeko. Vietnam ebitundu 46 ku buli 100, Thailand ebitundu 36 ku buli 100, Japan ebitundu 24 ku buli 100, Cambodia ebitundu 49 ku buli 100, South Africa ebitundu 3 ku buli 100, Taiwan bamukubye ebitundu 32 ku buli 100. Kati amawanga agatagatiddwako tariffs ndala oba misolo mirala ku byamaguzi ebivaayo okujja mu ggwanga erya America kwe kuli eggwanga erya Canada n'eggwanga erya Mexico. Abo basigadde ku 10%. By the way, 10% baseline eya tariffs zino oba tax tegenda kukola ku Canada ne Mexico olw'okubeera nti bo baali baatajetingibwa dda mu bukulembeze bwa Donald Trump buli obwasooka na buno obwokubiri bagenda kusigala ku ezo ze babadde nazo oba ze babadde bawa eri eggwanga erya America sente ziyingire ne ba manufacturers munda mu ggwanga erya America babeere nti munnange bayambibwa. Donald Trump gye buvuddeko already yali yateekawo dda ebitundu 25 ku buli 100 bye yayongeza ku ggwanga erya Canada n'eggwanga erya Mexico ebyamaguzi ebiva mu mawanga gaabwe
kati bano amawanga amalala gataddeko emisolo emirala already agenza okireeta nga Mexico ne Canada bo bakiwulira dda yabateekako 25% ebyamaguzi ebyo ebiva amawanga gaabwe nga biyingira America. President w'eggwanga lya America still Donald Trump ku ntandikwa y'ekyo kye yatuuma New America oba America empya. Emmotoka eziyingira munda mu ggwanga lya America yaziteekako omusolo oba yabongerako ebitundu 25 ku buli 100 ku mmotoka ezikoleddwa wabweru w'eggwanga lya America. Mmotoka zireeteddwa zimaze okwasembolingibwa kitegeeza emmotoka mu America egenda kufuuka ya bbeeyi nga tegulikako. Agamba 25% tariff on all foreign made automobiles. Zirina okubeera nti munnange ziwa nga zijja mu nsawo y'eggwanga erya America oba ku gavumenti ey'eggwanga erya America. Ngenda kubeera nti nkomawo nkubuulira amawanga bagamba ki ku kino Donald Trump kyakoze. Reaction eri etya ng'amaze okulangirira tariffs zino nga zisayininze mu executive order, kiragiro okuva eri gavumenti y'eggwanga erya America oba obukulembeze bwa Donald Trump ne kabineti ye yonna babeere nti kino bakikola. China agamba ki? Jukira China ne America balina nabo ebibagatta kuba China sente z'abanja America nazo nnyingi. Kaakati ebyamaguzi okuva China bibanga biteereddwako omusolo mungi, China ye agenda kureactinga atya? Amawanga amalala bagenda kureactinga batya? Abasinze okubeera nti munnange bakafiiramu be bano benkugambye European Union omukago gwa Bulaaya oba amawanga ga Bulaaya bagenda kubeera nti bakiwulira ebitundu 2 ku buli 100, China ebitundu 54 mu bonna gwasinze okukusabula ye China 54% emisolo. Vietnam, Thailand, Lesotho ye bamugambye 50% zezimuteereddwako. Japan 24%, Cambodia 49%, South Africa 30%, Taiwan 32%. Ge mawanga agasinze okubeera nti munnange gakosebwa. Kati katudde nkubuulira amawanga bagamba ki ku kino nebigenda maaso munda mu ggwanga erya Ukraine. Russia ekyakuba bubi eggwanga erya Ukraine, waliwo abantu abawerako abafudde kosa n'ebibuga ebyenjawulo ebikubiddwa. Byonna ngenda kubeera nti mbikuwa. Ekiri e Gaza nakyo kitokota sekisaanikira ekitundu kya Khan Yunis, tenti ekubiddwa ebaddemu abantu abawerako abasoba mu 20 munnange bafudde olunaku olwaleero mu bulumbaganyo bukoleddwa amagye g'eggwanga erya Isirairi ku bannansi b'eggwanga erya Palestina. Tuba tukyali awo Hungary negamba nangiridde nvudde mu kooti y'ensi yonna ICC. Tekyalina kyengattako eyo ngenda kubeera nti njivaamu. Ono okulangirira okuva mu ICC ng'omukulembeze w'eggwanga erya Isirairi Prime Minister amanyiddwa nga Benjamin Netanyahu Bibi akyadde munda mu ggwanga erya Hungary. Hungary negamba ICC fe tugivuddemu. Lwaki Hungary ekikoze? Jukira Netanyahu aliko ekibaluwa ekinene ddala ekimutambulirako ku kooti emabega ekigamba nti amulabako amukwate. Arrest warrant eya ICC emuliko. Hungary agamba ICC ngivuddemu. Lwaki agivuddemu era ICC eviibwamu etya? Mawanga ameka agagivuddemu? Tugenda byonna kubitunuulira. Eno ye programu Mpulidde Kamenya, tuli ku kkula eri omuntu wa bulijjo 107.9 Pearl of Africa Radio.